ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contacting ku namba noti 524 mukaga munana noti 778 eyo enamba gi contacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo abalabi baffe abalungi balamusizaako buli omu gy'asinzidde okutulaba erinnya Sarah Salax nga nkola ne Nyondo Media Nyondo Charity Nyondo Skilling School ne Nyondo Estate Expert mwebale nnyo okutulaba buli omu gy'asinzidde olwaleero nzize okwogera ku nsonga y'ensusu zaffe nzize n'ebizigo ebitereeza olususu ne ludda bujja ne ludda buto ne luba nga lulungi nga ne wowe otambudde mu kkubo buli omu akwesimisa era nga oli ne waaba akubuuziza nti bannaye okozesa bizigo ki omugabo bugambi kozesa Nyondo Green Products kaakati olwaleero tulinawo akazigo kaffe kano n'akazigo kaffe kano k'abaami akazigo kano kalungi nnyo ku mwami yenna ali eyo ng'olususu lwo nga terulabika bulungi olususu lulabikira ddala nga olw'omuntu omukulu emyaka gyo gikyali mito naye nga olususu lwo nga mbutuufu nga ne weba feesi ng'eringa ey'omuntu omukulu kyokka ng'emyaka mito ddala osobola okubeera ng'engalo zo zino olw'emirimu gye tukola gituleetera ebiseera ebisinga okulabika nga omuntu omukulu n'ofuna enkanyanya n'ofuna mbutuufu nga olususu terweyagazaamu wadde n'akamu lufunamu embeera etali nnungi kaakati akazigo kaffe kano kaba kasobola okuyambako ku lususu lwo abaami nsaba mukettanire oba mujje ewali ofiisi zaffe ekisozi Buddo ogenda kuba oyambibwako ku lususu lwo omwami yenna ali eyo kaakati bwe nva ku ky'abaami ate ne nzija bannaye ku baana abaana baffe beetaaga okubeera nga balabika bulungi omwana yenna bw'aba alabika bulungi ng'alina ka sikini akali soft ng'alabika bulungi nnyo bannaye yeeyagaza omwana yenna ne woba ng'otambudde naye ng'alabika bulungi kati ne woba otambudde wanga mu takisi ng'omwana we alabika bulungi nnyo alabika bulungi nga tasiiwuuse yenna omubiri tegukalattuse asobola kuba mwana muto naye nga takola nnyo naye ng'olususu lwe nga mulimu ekiraakenga kaakati ekiba kiraakenga kiri mu bizigo byaffe bino ebya Nyondo Petroleum Jelly ebizigo byaffe bino birungi nnyo ku lususu lw'abaana so naawe osobola okubeera ng'oli amanya gange yenze Nyondo Rosette amanya ze Nyondo Whitney gankola ne Nyondo Glim tuli wano ku Nyondo Glim Beauty Sport nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okolamu ka brightening tukikola tulina products ez'abakyala ez'abaami ewamu n'abaana products zonna zemulaba wano eno za Nyondo Glim tulina ne bedroom products gamba nga tightener pulling eddagala lya infections water appetite penis enlargement tulina manpower n'abakyala abagala okuba nga ate mukola ku hips mwagala okuba nga mukendeeza embuto tulina beauty spots eza Nyondo Glim ez'enjawulo enyanama ne wano ekisozi mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch mwana watu gwe abatasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okuba nga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli